paka nga Kamala byonna tumulabyeko paka nga Kamala byonna tumulabyeko tukube engalo ezaaniriza Katikkiro n'akalulu engalo n'akalulu okuva mu bagoberezi ba House of Prayer Ministries International abakulembeddwamu omusumba Aloysius Ojingo. Ezo ze zaaniriza Katikkiro wa Uganda mu kifo kino ku nteekateekero. Alamusa ku mugenyi we omusumba Aloysius Ojingo. Oluliro n'alamusa ne ku maama aliwo akalama kendabaawo. Mwebale nnyo okuba nti mukiisa embuga olunaku olwaleero. Katikkiro akyagenda mu maaso n'okulamusa ku bagenyi be. Wano nga bakulirwa ssentebe wa boodi yennyini ne bagamba mutusonyiwe twakola ensobi ffe bino sitwabiwabudde twali tukuli mu bya bibalo. Bureau of Statistics be bano abakola ebibalo bano abaatubala simanyi oba eyo wamwe gye musabira baatugayo ne bababala abo Uganda Bureau of Statistics era ne beetonda era ne babitereeza era okwetonda ne tukukkiriza. Awo nno njagala okugumya Obuganda nti Buganda ku maapu ya Uganda kweri. Naye ate njagala n'okubakakasa nti tewali ayinza kujja Buganda ku Uganda kubanga Buganda ly'ejjinja ery'omu nsonda okwazimbirwa ensi Uganda. Si yabiyiye ekyo bwe kyali. Ndowoozezza nti bwe nkyogera leero nkikkaatirize kijja kusaasaana bulungi. Abantu bakitegeere bagume tusigale ku mulamwa gwa kudduka nga mukaaga. Nze ngenda okutemaatema ensonga esooka twagala nnyo Obwakabaka ng'ekkanisa. Tubwagalira ddala era tusabira Ssaabasajja, tusabira obukulembeze bwa Buganda, tusabira Katikkiro waffe. Tulinayo ebyafaayo ebitonotono ne muganda wange oyo ow'ekitiibwa Noah Kiyimba twasooka okulaba ku Kabaka nga tannafuuka Kabaka Ssaabalangira mu mwaka gwa 1985 twatulanga ku benchi y'emu. Twali awo mu St. Hamani ne batugamba Kabaka agenda kujja mu lubiri lwe Enkoni. Nze naye tetusobola kukyerabira kye twalaba. Kabaka nga muvubuka muto mulungi mubalagavu bajjira mu benzi ya blaaka yasindikibwa busindikibwa okuva wansi n'Enkoni okwambukira ddala paka ku lubiri. Era nebaza Katonda nti wadde nze nakwata kkubo ddala muganda wange ow'ekitiibwa Noah Kiyimba n'akwata kkubo ddala naye ffenna ne tusigala nga Obwakabaka butuli ku mutima. Ntera okugamba b'Empangala nabo tebasobola kwagala Kabaka kutwenkana kubanga ffe twamulaba nga tebannawamba Kampala. Mu kaseera we baamuleetera Enkoni Katonga yali tannaba kusalibwa. So okuva ku olwo omukwano gwe tulina ne Kabaka musufu. Ensonga yonna bw'ogyagaza omwana nga muto ne bwakula tasobola kugivaako ne Bayibuli bw'esomesa. Bayibuli esomesa mu Ngero essula 22 olunyiri olw'omukaaga Proverbs chapter 22 verse 6 nti train up a child, manyiza omwana mu kkubo mwateekwa okutambulira ne bw'ali baakuze tagenda kulivaamu. Kati ffe twayagala Kabaka baamutulaganga muto Ssaabalangira aba Mukama bw'atuyama n'atuwangaaza n'atuula mu Namulondo y'engera weetuli nga neekumundi ogwo ffe tuga nti oyo gwe batuwuzizza ffe twamulaba. So
omukwano gwe gutuleese wano. Ensonga ey'okubiri ng'oggyeko omukwano oguli personal, twagadde okuparticipatinga ng'ekkanisa. Twagadde okwenyigiramu ng'ekkanisa. Ekkanisa ekkiriza nti obwakabaka buba bwa Katonda. Katonda yagaba obwakabaka. Era obwakabaka tebuba bwa kulonda, Katonda aba yabutondera ddala. Si bwa kuvuganya. Era Katonda waffe abeera kabaka w'abakabaka. Omugirawo bakabaka nga baali bakikoze nga baggyewo obwakabaka, then naye oba omugobye. Kubanga ye kabaka w'abakabaka. Bakabaka bateekwa okubaawo alyoka abeere kabaka w'abakabaka. So tuze okunyweza ekyo endagaano eya Katonda okuba nti yasimba bakabaka era yabawa okulamula, yabawuliza ku buyinza bwe. Era tuze okugamba nti ekkanisa bw'ebanga ddala ya Katonda si mulabe wa bwakabaka. Kyaki eteekwa kukolagana n'obwakabaka. Era bakabaka baabuuzanga bakabona ku balabe baabwe. Baabuuzanga bakabona ku biseera ebigenda okubaawo. Falaawo kyeyava amanya bw'anaatetenkanya Misiri ng'ayise mu Yusufu eyali omusajja wa Katonda. N'amugamba nti lubereberye essula ya 41. Lubereberye essula ya 41. Kabaka yaleeta ebirooto kubanga Katonda bw'aba anaakola ekintu akyogera ne kabaka. Naye kabaka naye aba ayagala kabona anaakivvuunula. Kati ekirooto kya Falaawo mu bufunze kyali kya biseera eby'enjala ate nga bijja kuddirira ebiseera eby'ekyengera. Kyengera kijja kuba kingi ate wasembeyo enjala ey'amaanyi ennyo. So solution yava mu bwakabaka bwa Katonda Egypt okusobola okusekiwalinga future. So bwakabaka bwonna tebusobola kwawukana na kanisa. Ekkanisa n'obwakabaka biteekwa kutambulira wamu. So tuze okulaga solidarity eyo nti newankubadde ng'ekyaki zibeera wala naye ekyaki zikkiriziganya n'obwakabaka tewaliwo bulabe bwonna. Ensonga ey'okusatu tuzze ku lw'emisinde egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja ag'omulundi emisinde gya mulundi gwa 12 naye amazaalibwa gwa mulundi gwa 7. Katonda atukoze bulungi okutuweera kabaka waffe emyaka 7. Era wali 7 mu Bayibuli waliwo n'ekinaana n'okweyongerayo. Zabbuli ya 9 olunyiri olw'10. Zabbuli ey'ekyenda olunyiri olw'10 Bayibuli egamba nti emyaka gyaffe giri 7. Neeyongerezaako naye ow'amaanyi aweza 8. Kati otegamba nti n'afiira ku 8. Asobola okugenda paka ku 10 n'ekikumi-mu-2. Tuzze okwebaza Katonda olw'okuba nti emyaka egiri mu Bayibuli Ssaabasajja kabaka agiwezezza 7. To begin with, egamba emyaka gyammwe giri 7. Psalms 90 verse 10. So tusaba Katonda amutwongerere 8, 9, 10, 11, 12 ejja Musa ate ng'akyalina amaanyi kubanga Bayibuli egamba nti Musa yagenda okuva mu nsi ng'amaanyi ge ku myaka 12 ag'obuzaaliranwa akyagalina. Katonda yakuumye kabaka era tasanga buzibu kuddamu kumukuuma naddala nga tumusaba. So tuzze ku lw'emisinde egyo okuwagira enteekateeka z'obwakabaka okuba nti kabaka afaayo nnyo ku bulamu bw'abantu. Mu bukulembeze bwe Katikkiro waffe Peter Mayiga tulabye ng'abantu bajjanjabibwa Nalubiri Sicosels ya Nalubiri. Waliwo n'obulwadde obulala fistula. Kati obwakabaka bwayanguye okukwasaganyako okuyamba kuba siriimu oluvannyuma lwa Amerika okuwithdrawinga obuyambi. Ffe be bayamba naffe katuyambe bwe bali babakomawo bakomewo nga tulina we tutuuse tukabe kasinge nga tetukyetaaga buyambi. So
tuze mu muwendo guno gwe tulimu naye nga tuli small sample naye nga tukunga abalala bonna benyigire mu nteekateeka z'Obwakabaka ez'okujjanjaba abantu. Eyo ensonga ey'okusatu. Ensonga ey'okuna, ndi musajja mulunzi, ndi musumba, nsumba bano abantu, naye ndi mulunzi. Kaakati Kabaka bwe yasiima n'osiima tujje ne mpitaayita mu kisibo nga njagala okuleeta amakula era ne nnondamu ente 2 ezibadde zisingamu ng'emu ezaala ndowooza wiiki eno, endala eyinza okuzaala mu kisi 2 mu maaso, ne nzireeta era nga nsaba Katikkiro waffe okkirize nkukwase ente ezo ozintuusize ewa Kabaka waffe asiime gabeere amakula ku mazaalibwa ge. Simanyi baazitaddewa, ziri wano kumpi. Wosiimira taata bwe tugenderawo, amiina, neyaza banemukube mu ngalo. Oweekitiibwa Katikkiro asiimye nti bwe tumala wano nga tugendawo ente za Kabaka waffe nga azimukwasa asiime gafuuka amakula, era nsaba Katonda atuwa omukisa tubeere nga ffe tusoose okuleeta ekirabo kya birthday. Ente ziri emu ndowooza ezaala eyinza okuzaala mu nnaku 2-3 kubanga ensi mwe tulaga ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Kati sirina njuki ze nnunda naye nnunda ente, kati kyenvudde ndeeta nga zisuliridde kuzaala, ziri 2 naye mu zo ziri 4. Nga nsaba Ssaabasajja Kabaka waffe Ronald Mwenda Mutebi II asiime anywe ku mata ago mpola mpola. Ensonga esembayo nange ezize nga nze nga Bujingo, njagala Kabaka waffe, njagala Obuganda. N'ebigambo ebyo twawaddeyo dda akasente kaffe ke twekozeemu mpola mpola nga tusaba tufune bukiiti bwaffe kwolwo tusobole naffe okudduka nga tudduka ku lw'obulamu bw'abanaffe abanyigirizibwa akawuka akaleeta Mukenenya, ate nga tudduka n'ekulwa fitness yaffe. Kabaka yateesa bulungi era ateesa bulungi. So ebigambo ebyo sigenda bisusaako okujjako okusaba essaala Katonda yayamba Kabaka waffe yonna gye yayita ayongere omuyamba, ayongere omukuuma, amukuumire ddala. Buli lwe yeebaka Katonda aweereze eggye ly'abamalayika likole ku ekyo abasawo kye batasobola kukolako. Abasawo bo bagambe nti bawonyezza, naye nga Katonda yakikolako buli lunaku, amuzze bujja okuvanga ku bwezinge bw'oluviiri paka mu ntobo z'ebigere Mwenyera Kristo Yesu Mukama. Ssaabasajja Kabaka yasiima n'agamba nti njijja kuba kikola ku bujjanjabi bw'abantu. Era Mukama wange Ssaabasajja mu kwagala ennyo abantu n'agamba nti tutandike. Twasooka na sickle cell ne tudda ku fistula, twasooka ku fistula ne tudda ku sickle cell, naye ate Mukama wange mu 2017 Ssaabasajja Kabaka yaweebwa okubeera emmunyenye mu Africa ey'okulwanyisa akawuka ka Mukenenya. Mu kkowe eryo okuva mu 2017 bwe twamaliriza emyaka egy'esatu, n'agamba mu 2013 nti tutandike ku Mukenenya. Kama wange emyaka esatu egyasooka twadduka ng'omulamwa omunene gwa Mukenenya, naye ate emyaka esatu egyaddako Kama wange ne tukyusaamu, kubanga Mukama wange abasajja bano boolaba baali batyanye eddagala, baali tebeekebeza, ate nga abakyala batukulembedde. Ssaabasajja Kabaka n'avaayo n'eddoboozi n'agamba nti abasajja tulwanyise Mukenenya
okutaasa ekitonde ekyobuwala. Kama wange bwe tuddukira kati era njagala okwaniriza ennyo aba House of Prayer abazze okutwegattako mu nkola eyo. Kama wange bano boolaba wano nze njogera ku lunakuli naye bakimanyi. That is not the real thing. The real thing is you. Naye musajja wo mbu senkuvuga siasa mbu kabula kata akulembere gwanga lino naye nze naye kali katono bwekati kama wange naye waali twagala okwaniriza abasumba mwenna